Ekiseenya kimala kulaba namukwakula olwo nakyo ne kiryoka kyetutunika mu nkulubagga awabeera ensumba munnange omulunda akanuulu akakuba akazza ze nno ŋŋamba tizaawulugumanga n'enzina ly'ebbinu eryavanga embuga ate olubugabuga luyinza lutya okubunza eyebugabuga okwekiyamba mu mizi tayi bannange kubunza ng'eri gye boogerako ebunza eggwatiro enkuba eyinga weewaawo erobera empungu okweyanjuluza naye kino tekindobedde kujja kubakubako ndaalo oba okubalamusaako muliyo mutya yonna gye musinziira gye muwangaalira bagamba nti ensawo y'omukulu tebulamu ziika. Lwaleero katutunuulire ku kyewalula kye bayita Nawolovu. Nawolovu oyo abamu bamutya naye Nawolovu oyo talina nnyo bulabe kugamba nga bw'onoogamba nti omusota oba ki naye Nawolovu oyo ddagala. Nawolovu ddagala aliko eddagala erijjanjaba ekikuubuuko. Omusujja oguyitibwa ekikuubuuko gukwata mu lubuto. Bannabuddu abo be basinga okumanya omusujja ogwo era mu buddu omwo kuva dda nga gubaamu olw'okuba nti nno waabangayo nnyo ensiri mpitirivu n'ebibo nti omusujja ogwo gwatawanyanga nnyo abaana abato ogw'ekikuubuuko naye nga ekikuubuuko ekyo nga bakijjanjabisa Nawolovu. Nawolovu ate wadde ntandise n'ebigambo ebyo era mbannyonnyodde naye abantu bamukozesa okuloga bannaabwe n'okusiraanya. Oli singa aba akozesezza Nawolovu okusiraanya bizinensi yo oba omulimu ogwo gw'okola munnange gujja kutambulira ddala kasoobo nga bw'olaba Nawolovu entambula gy'atambulamu. Kati n'olwekyo mwegendereze. Bye njogedde ku Nawolovu byo byebyo naye Nawolovu oyo ate mu ngeri endala avaako era eddagala ery'omukisa. Naye kisinziira omukozesezza otya oba bamukozesezza batya. Nze bwe mbeera ku mikutu gino sikulagirira ngeri gy'okozesaamu ddagala eryo. Eddagala ery'obwerere terikola. Olina okulisasulira olwo olyoke olifunemu. Eddagala ery'obwerere terikukolera. Kakati nkoonako bukoonyi bwe liba ddagala. Nkoonako bukoonyi. Kakati gwe n'onnoonyaako ne nkulagirira. Kubanga ndi ku WhatsApp kati ensi yafuuka tuli ba kyalo kimu omuzungu akiyita global village tuli wamu tuti. Onnoonyaako naye nga Nawolovu oyo era waliwo abamuteeka sijja kwogerawo naye nga ate abayambira ddala. Kakati Nawolovu alimu ebika kitonde kyewalula. Waliwo Nawolovu obutono, waliwo Nawolovu omunene. Nawolovu ekinene kiyitibwa eddemeezi. Kanawolovu akato tukayita akatukutwe era ke kavaako olugero olugamba nti sserugendo lutasaaga luzaala akatukutwe. Akatukutwe ke Kannawolovu ako akato oba kaana ka Nawolovu, akaana ka Nawolovu. Nawolovu mu kuzaala ye waliwo ebigambibwa oba kusinziira ku nzikiriza n'ennondola gye balondolamu nti ayabika. Mu kuzaala kwe ayabika era ekikolwa kino kiyitibwa okuzuukira. Kyova bagambanga nti Nawolovu tazaala azuukira. Kale nga ayabika mu mbeera eyo. Naye Nawolovu alina ekyenjawulo, alina olulimi luwanvu. Katono bwe kati naye kalina olulimi luwanvu era olwo lwe kakozesa okusika ekyokulya kyako. Kawoomerwa nnyo enswa, kawoomerwa nnyo era bw'olaba enswa we zibuuka oyinza okukalaba nga kazzeewo. Oba bumanya butya. Naye buli kitonde Katonda yamanyi engeri gyakitondamu n'akiwa okutegeera okwakyo. Bubeera nnyo mu bintu buwoomerwa ensowera era katta olulimi lwako ne kasika ne kakwata oba kiyenje bino nsowera ebivu. Kawoomerwa nnyo obuwukawuka obw'engeri efaananako bw'etyo. Mpozzi enkula yaako nga bw'okalaba Nawolovu oyo ekisinga okumwewuunyisa oba ekyewuunyisa ennyo ku ye
ekyokwerinda kye kukyusa langi afaanane awo w'abeera ali. Bw'abeera mu bikoola bya muwogo ogenda okulaba nga afuuse wa kiragala. Bw'abeera mu mataffaali ogenda okulaba nga afuuse langi ey'amataffaali. Kwegamba akyusakyusa langi naye aba yeerinda balabe oba obulabe obuyinza omutuusibwako, ebimunoonya ne bimuyigga bireme kumufuna oba kumugwako mangu. Kale kukyusa langi eyo nawolovu. Naye ate tulina ekigambo nawolovu era amakulu gaakyo amalala. Nawolovu kitegeeza engeri endala oba amakulu, kirina amakulu amalala. Nawolovu kye ki? Singa tuba tetutegeezezza kano akeewalula. Waliwo ennyama gye bayita nawolovu, abaana abato balina omuzannyo gwe bazannya bakuba bwe bati wano ne wazimba akantu bwe kati ne kagira, oyo nawolovu. Kati nawolovu ate amakulu amalala ag'okusatu ge njagadde okubategeezaako. Nawolovu kitegeeza amazzi ago agabeera galegamye mu kyayi, mu kyayi ku kigogo. Oba ogenda mu lusuku anoolaba nga ekyayi kirina amazzi agakiregamyemu ago. Amazzi ago oba ekigogo ekitandise okukalirira nga kiregamyemu amazzi ago tugayita nawolovu. Kati ate ago amazzi nago ddagala. Ate eryo mulyetaaga nnyo naddala mu abazadde. Naye kankome wano, bw'obanga olina kyoyagala okumanyisingako oba okwebuuza, nakugambye nti eddagala liba lya kusasulira, teriba lya bwereere. Yita ku 078 599 343. Ngambye +256 781 599 343. Ku WhatsApp kweri +256 781 599 343. Omu yaŋŋamba, musomesa, essimu ogisoma mangu tetuwulira. Manya ogisoma mangu tetugiwulira. Neŋŋamba bino bintu bya tekinologiya ozzaayo buzza mabega n'owuliriza. Kale kanjiddemu eri +256 781 599 343. Eyo gyoba oyitako obeeko by'omanya bye weebuuza mu nsonga nga bwe mbategeezezza. Kale mbeere bulungi. Naye ng'ebitabo nabiwandiika weebiri. Olulasange 10,000. Effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule ebbiri 22 3,000. Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omuteebi ogwokubiri 3,000. Ne Bassekabaka b'ensi Muwawa 3,000. Mbinoonyeeko. Mwebale nnyo mmwe bannanga batambuza emisomo gino. Kwebaza olw'okusheyalinga. Weebale kusheyalinga. Weebalire ddala. Mwebale nnyo abalayikinga, abakomentinga, abasheyalinga omukutu guno. Bw'obanga eno ye video gy'osoose okulaba ku mukutu guno, kakasa nti tova wano nga tosubscribinze, weeyungeko. Ne munno naye muweerezi naye yeeyungeko. Omukutu gwaffe tugukuze kubanga mulaba nammwe ebiyitirako nti nno bya nsonga nnyo era bya makulu ate bigattako. Biyamba bigattako. Mubeere bulungi, mweraba.